Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Osobola okunyiga kalwedi ako gw'atannaba gyegattako n'ogyegattako ekira like nga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abaana abawala mbayitidde eddagala erigenda obbayamba ku nsonga y'okubeera mu mbeera y'okusiyibwa wansi oba tumuyite kandida infection ezo z'oba nazo wansi ezo. Mbayitidde eddagala lino ligenda kuyambira ddala bulungi nnyo okusiyibwa wansi okubeera nga toli bulungi kwegamba. Abaana abawala mukitegeera ekintu ekyo. Kati mbayitidde eddagala lino njagala mulikozese mubeere nga mutereera. Oyo ayitibwa galiki, oyo gwenzizaayo ayitibwa galiki. Ekyo kiyitibwa ekigaji. Oza mukitegeera bulungi nnyo ekigaji. Ekyo kiyitibwa ekigaji nga bwe mukiraba. Ngenda balaga eddagala ligenda obbayamba ku nsonga y'okubeera nti yosiyibwa wansi. Oyo ayitibwa bukumbu. Bukumbu, ebikoola bya bukumbu byebyo ngenda balaga engeri gy'okolamu eddagala lino likuyamba mu nsonga y'okusiyibwa wansi n'owejjanjaba. Kiki ekigaji, bukumbu wamu ne galiki. Tutandike. Okusookera ddala kyenkusaba ddala ofune bukumbu ebikoola ebyo bye ŋŋamba ebyo. Noonya bukumbu bulungi nnyo ofune ebikoola ebyo obiteeke mu kaseffuliya obifumbe. Ebikoola ebyo njagala obifumbe obire ng'obinywako gw'omwana omuwala. Ebikoola bya bukumbu byo njagala osooka obifumbe byokka, bifumbe byokka. Njagala owulirize bulungi, bifumbe byokka. Obimala okujja bikifunawo obiteeka biwole bulungi obire ng'onywako. Okitegeera bukumbu ye kirungi nnyo n'oba ng'omunywako. Agenda kukuyamba okujjanjaba munda, okujjanjaba obwo obukutta obuwuka obwo obaleetera okubeera nga musiyibwa wansi. Okitegeera agenda kukujjanjaba nga atandikira munda bulungi nnyo okutta obuwuka obwo. Akati bukumbu oyo nkugambye okusooka njagala osooka ofumbeko. Omulala njagala omuteeke mu mazzi omwo, tugenda mmuyenga nga bw'ogenda okulaba. Kati omala okuteekamu bukumbu olabe tumutaddemu wali eri. Nkugambye funa bukumbu omufumbe, oyo omuteeke ebbali ng'omufumbye, oyo waakunywa. Kati ate funayo omulala bukumbu omuteeke mu mazzi ago kulaba gentaddewo mu kantu. Oyinza okufuna akabaketi akantu konna n'oteekamu amazzi nga matonotono masaamusaamu. Kati omala okuteekamu bukumbu ng'omukunyakunyiza n'omuteekamu akantu koolabye. Ddira ekigaji ekyo ky'olaba kiwateeko kungulu bulungi nnyo nga bw'obadde olaba. Oggyeko akakutako kungulu kati munda oggyemu ebyo ebibeera mu kigaji munda ebyo nga bw'olabye. Obikolokotemu bulungi nnyo nga bw'olaba, nabyo bigatte mu mazzi ago. Tunuulira bulungi eno vidiyo olina gye tunuulira olabe kiki enkola. Ebyo biraba ebyo. Ebyo obiraba ebinaanuuka ebyo bibeera mu kigaji makkati, bye bimu bivaamu oyiro. Nze njagala obiteeke mu mazzi awo mu kabaketiko k'otegese obulungi olaba. Biteeke mu mazzi omwo bulungi nnyo. Kugambe tugenda kukola ebyo ebigenda okuyamba okwejjanjaba okusiyibwa wansi. Okitegeera. Kati womala okubikola bulungi nnyo ng'obitadde mu mazzi omwo, njagala obiyengere mu mazzi ng'obigase wamu. Tutaddemu bukumbu, tutaddemu ekigaji nga bw'olaba bwe tukikozeemu. Njagala oddire galiki oyo, galiki funako empeke nga 2 ozisekule bulungi nnyo. Omala obisekula nabyo biteeke mu mazzi ago. Okitegeera nga bw'ogenda okulaba. Kati omala obiteekamu sigala ng'obiyengera mu kabaketi ako oba mu bbaafu. Obiyenge. Bw'omala bisengejje bulungi nnyo ogenda otawaaze. Olina okutawaaza, ofuba okulaba ng'otawaaza. Tawaaza olunaku osobola okutawaaza emirundi neweegiba 5 neweegiba emeka tekirina buzibu. Gwe emirundi gyonna gy'obeera osobodde olunaku. Tawaaza wansi ng'amazzi ago gayingiriza ddala munda. Gagenda kuyamba okwejjanjaba kandida, obulwadde obwo okusiyibwa wansi. Okitegeera. Nkugambye tutaddemu galiki, tutaddemu ekigaji ne tuteekamu ne bukumbu. Kati njagala obeere ng'okola ki? Njagala obeere nga amazzi ago oganaaba wansi bulungi. Ate eno nga bw'onywa ku bukumbu oli gwe wafumbye. Okitegeera ndowooza. Osobola olunaku okunywayo ebikopo 2 ku makya n'ekawungeezi, naye ganago okunaaba gosigala ng'onaaba wansi. Kugambye olunaku n'onaaba emirundi 5 tekirina buzibu.
okitegeera enkola gye nkolamu okulaga nti galiki musekula njagadde ngikulage nti oba tolina blender osobola okukikola bw'otyo nga tolina blender galiki musekulire mu kaveera omuyiwe mazzi muli obiyenge okitegeera nga bw'ogenda okulaba bw'otyo. Kakati singa ng'obadde olina blender bulungi, funa bukumbu ebikoola ebiwerako obiteeke mu blender, ofune n'ekigaji ekyo ekigaji okolokote bulungi ebintu ebyo eby'omunda ng'owaaseeko bulungi akakutako okungulu ku kigaji obeere ng'obiteeka mu blender nabyo. Ofune galiki empeke zo nga 3 nazo zisuule mu blender, oyoomu ku mazzi amatinitini bikubire mu blender wamu. Womala okubikuba bisengejje bulungi nnyo, beera ng'obinaaba wansi. Olunaku oba onaaba emirundi emeka gw'omanyi, naaba buli w'ofunira obudde beera ng'obinaaba wansi ate ng'onaaba oyingiza ddala munda. Bigenda kuyamba okujjanjaba okusiyibwa, ekyo nkikubuulira. Biteeke bulungi mu blender nga bwe nkugambye, obikube oba obikole nga bwe mbikoze awo. Okitegeera ndowooza okiraba bulungi kye nkoze nga bwe mbikoze. Bwe tunuulira viidiyo kigenda kuba kikuwa ekyokukola. Njagadde gw'atalina blender nawe obeere ng'osobola okukola ekintu ekyo. Okitegeera gw'alina blender nawe osobola okukikola bulungi nnyo nga bw'olaba nga bwe nkugambye. Ate ne bukumbu oli gwe naggambye okufumba, fumba bukumbu gw'osobodde, nywayo. Osobola okunywa olunaku ebikopo nga 2 oba olunaku n'onywa ekikopo kimu makkati. Okitegedde ku makya n'onywako amakkati g'ekikopo, ne kawungeezi n'onywa amakkati g'ekikopo. Kigenda kuyamba kuba bukumbu oyo mulungi nnyo, ajjanjabira ddala bulungi obulwadde obwo obw'okusiyibwa wansi. Bukumbu abujjanjaba, osobola okumunywa n'ajjanjabira munda ate n'onaaba n'omunaaba wansi ng'omugaseemu nga bw'olabye galiki. Ne galiki naye mulungi nnyo okujjanjaba ensonga ezo ez'okusiyibwa. Kati bw'obigatta wamu obeera ojja kuba okoze eddagala ettuufu erigenda okuyamba okujjanjaba obuzibu obwo obw'okusiyibwa wansi. Suubira okitegedde bulungi nnyo nnyo. Naye nga ebintu by'enkulaze bigenda kuyamba gwe wenna omukyala asiyibwa wansi. Bikole bulungi, bigenda kuyamba, ogenda kuwona bulungi nnyo. Mba nkimanyi nti obulwadde obukyasinze okusumbuwa abaana abawala oba abakyala bwe bulwadde obw'okusiyibwa wansi, okuvaayo ebintu ebiringa amata, okubeera ng'owunya akawuwa akatali kalungi. Okitegeera nga wamubitegeera. Kati ebintu bino bigenda kuyamba okutereera. Bukumbu ddagala nnyo ku nsonga eyo. Kirungi n'oba ng'omunywako ng'omufumbye ate n'omunaaba nga bwe nkugambye oba okikola. Kirungi nnyo, mugenda kuba mutereera. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugyegatteko. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.